kulemwa tulina okufuna eddembe lyaffe waakiri tufe tuwanira eddembe lyaffe. Young people, I want to challenge you that you should support those of us who still stand up and say no. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. Don't accept to pay the price we have paid for you, to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. Ekikangabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwa leero omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu bw'asasidde dereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 460C essasa erimugiddewo mu budde. Emirundi mingi Jeno Kaindo Tafire avuddengayo n'abaako ebigambo byayogera naye ng'ebigambo bino biraga nti bannayuganda mwe muteekeddwa okukola ekisembayo. Mwami Museveni bwe yajja bwe yali tannakwata buyinza, bwe yafuna obutakkaanya n'alaba ng'ebitagenda bulungi bisusse, yasala amagezi, teyakaaba, teyadda mu kutayipinga RIP, yabaako byateekako emikono. Tugenda kutunuulira ebigambo bya Kaindo Tafire ono era nga tubijja ku bigambo bya His Excellency Bobi Wine byagambye nti tetugenda kukkiriza waakiri okufa naye nga tugezaako. Tugenda kubeera nga tubitunuulira n'okwongera okubyekkaanya. Uganda, Mwami Museveni ategeezezza nti tulabika tukuze olw'ensonga nti tufunye eddagala lya kansa ng'abakugu ba wano be baliwomyemu omutwe era be balikoze. Kansa kw'ossa ne bamuyita batya sukaali, eddagala lino likoleddwa. Lwe twasembayo wano gamba nti satellite, ebyava mu satellite mwabiraba, ne tugenda beera nga tubitunuulira. Bwe kiba nga tulifunye tuyogeyoge ekyo kirungi ng'eggwanga okubeera nga tukituuseeko. Mu ngeri emu, Stasha Mayanja yeegobye mu National Peasants Party. Wakati nga yeegoba, Luswa Luwembo aweereddwa okubeera ssaabakunzi wa National Peasants Party. Omwo mwagulina. So tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu waliwo emboozi gye tugenda okutunuulirako ey'okuteebwa kw'abaganda baffe ba Comrade Eddie Mutwe, Noah Mutwe, Akirewo Kivumbi n'abalala. Waliwo emboozi gye tufunye ekwatagana ku kuteebwa kwabwe naye si ennungi ennyo, ge mazima, ne tugenda beera nga tugiraba. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga twongera okutunuulira ku bintu eby'enjawulo. NUP eyongedde okulaga obwannantameggwa, eyongedde okulaga nti wano tetubadde na bibiina bya bufuzi, tetubadde na bibiina bivuganya Mwami Museveni kumujja mu buyinza, byongedde okunaabuula ekitiibwa ky'ebibiina ebirala okubiraga nti bisiikirize. Nsonga eno niyo tugenda beera nga tugitunuulira nga tusinziira ku kitebe kyegguddewo olunaku olwaleero. Embalala wali we tuyinza okugamba nti ekitebe akitadde Museveni gy'ava. Tugenda kubeera nga tubitunuulira mu bugazi bwabyo. Nzikiriza tukole bwe tuti, tukomewo ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. So n'okubeera nga osubscribinga ebintu osobola okubeera nga obitegeerera ddala oba nga obigoberera bulungi. Katutandike n'ebigambo David Lewis Rubongoya
byawandiise ku mukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya, David Lewis Rubongo yomanyi nakugambye nti Olivia Lutaaya kifaananyi kyakulabirako eri abantu ab'enyooma. Bw'okwata Olivia Lutaaya n'okwata n'Essaanya Muhyiddin, osanga nga weetaaga okufuna loole y'emiggo gyonna ogikalakataEssaanya Muhyiddin, naye eyinza obutamala. Ne bwe bakulaga Olivia Lutaaya ono, Rubongo yavuddeyo n'agamba nti if you feel like giving up, be encouraged by Olivia Lutaaya. She dares dream again, even raising the umbrella for the president. Nti bw'owulira nga oyagala kupowa oba oyagala kukita, wezeemu amaanyi oba ddamu amaanyi nga olabira ku Olivia Lutaaya nti ebirooto bye byaddamu tebyakoma kukuddamu, niwabula n'asitula n'ebbendera y'omukulembeze we. Byonna byayiseemu, omuli n'okubeera nga yasibwa emyaka 4, omuli n'okubeera nga yateekebwa mu kkomera nga tawulirizibwa kooti yonna, yabiteeka ebbali. Wabula kino tekyamugaana kubeera ng'asituka. Bwe yavaayo yatandikira we yakoma. Zirizaako katono ku posti eyo. N'agamba nti Olivia Lutaaya essuubi lyayina wandirowooza nti singa yapowa dda, singa yakivaako, singa yabyesonyiwa dda. Oba okitegedde? Era agamba nti oba olyawo abaali bamusiba babalowooza nti oba olyawo yandibadde afudde, bano baali bakyamu. So Rubongo yanatugamba nti bw'owulira ng'oyagala kupowa, at least tunuulira ku story ya Olivia Lutaaya, ekusitule, ekuzzeemu essuubi, ekuzzeemu amaanyi nti buli kintu kiggwa, ate era obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso. Olunaku olwajjo twakulaze akatambi ka Olivia Lutaaya, myaka 4 mu kkomera, mukyala ayina abaana 2, naye teya giving up ku nsonga yonna. Simanyi oba tusobola okuddamu ne tufuna akatambi ka Olivia Lutaaya ako. If possible tukalabe lumu tukaveeko, sobera obbeera nga tweyongerayo. Olivia Lutaaya ono example nakugambye nti Bobi Wine okukwata Olivia Lutaaya mutwala abeere mabega we nga ayogerako eri eggwanga eno teyabadde ensobi, yakikoze akimanyi. Amanyi n'obuzito bwa Olivia Lutaaya, amanyi n'abaani abayinza okuteeka amaaso gaabwe ku Olivia Lutaaya. Just like nga bwe yakutte maama wa Eddie Mutwe n'agenda naye, nga bwe baali banjula ekifaananyi kye kyagenda okukozesa mu kampeyini eno, n'aleeta maama wa Machete, n'aleeta abantu ab'enjawulo. Si nsobi. Bobi Wine kizibu okukola ekintu nga akola nsobi. Buli kintu kibeera kibale nga kiteeketeeke kitegeke mu ngeri yonna. So oyo Olivia Lutaaya waliwo kaliwo yagambira mwami Museveni ng'ali ku NTV. Ng'ali ku NTV. Ya katuzanyireko. Kyagulanyi oba Yoweri? Kiki wandigambye mukulembeze w'eggwanga ng'oli ku mpewo wano? President waffe Kyagulanyi oba Yoweri? Gambye mukulembeze w'eggwanga, the president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Museveni tubadde tusaba ntebe yaffe.
twagala ntebe yaffe. Kale Olivia Lutaya, you know, bw'otuula wansi n'onyumyamu n'Olivia Lutaya, owuliriza endowooza z'omwana oyo, omukazi oyo, sijja muyita mwana, omukazi oyo n'ogamba Mukama yandibadde wa kisa, n'amulaga ku ssanyu ly'ayaayaanira, because bw'otandika okunyumya naye n'amaziga gamuva mu kiwanga, atandika okukaaba, naddala emboozi singa egenda deep ku bintu byayisibwamu. So omuleka bulesa omuga Olivia, you know, kino tuleko kinyumyako, naye omulaba nga akakanye nnyo. So kale byebyo bwe tuba nga tuvuddewo awo, abantu nga Bampuuga, Mabika, Bedi Bwanika n'abalala abagwa mu doketi eyo babadde nga bagamba nti Bobi Wine alya buli ssente z'ababaka, ne wavaayo n'ababaka abagamba mbufe nga Jimmy Lwanga, Kazibwe Bashiri n'abalala abali bwe batyo, bavaayo ne bagamba nti ekibiina kyali kitusaba ssente nga tebalina na kyazikozesa, ffe ne tugaana, yensonga lwaki baatulwanyisa ne batufulumya ekibiina. NUP bahaters, bapropagandist babadde nga bagisaba accountability gy'osaba ekibiina kya NUP eyina ebitebe bisatu, eyina mu Central kyekye Makerere Kavule, eyina mu Eastern kyekiri Ebusoga, kati etadde mu Western Embalala. Kitegeeza mu region za Uganda, region 4 ezikola Uganda, NUP ebuzaayo egi ye ya Northern, mu North eyo gyetannaba kuteeka. Njagala tulabekoko katono katambi kano eri ababuuza accountability ekibiina kya NUP. Muganda wange Segawa ina obubaka bwabwe. Eyingiza ababaka mu parliament, bukya NUP eyingiza ababaka mu parliament, buli kaseera abantu badde babuuzanga Kyagulanyi accountability ku ssente ziyingira mu kibiina. Newe yalinga amaze okukola okuteekawo ekitebe ekikulu ekavule, basigala bamubuuza accountability. Kandi munnange naffe tubadde tusaba mutuweko accountability z'ebibiina byammwe. Mujine emyaka 5, jine 5 gyokka twagala jirimi gisigadde, just jine 5 namwe mutuweko accountability zammwe. Lwansonga Kyagulanyi tetukyetagana kumubanja accountability, namwe mwennyini kati mujja swala nsonga yet alina byalaga nti bibino mu bbanga ettono NUP lyebaddewo. Mwenna mwe tusaba kwa accountability zammwe mutugambe bannange naffe ekibiina kyaffe oba ebibiina byaffe bikoze kino na kino na kiri na kiri. Mutegera tumanye nti munnange musobola okukulaakulanya eggwanga, mulina obwongo obuteekawo enkulaakulana. Mutegera nga temunaba kubanja nnyo accountability. Nsonga ekibabanyisa Kyagulanyi accountability kwe kulaga nti asobola okwandolinga obulungi funds eziba ziyingidde. Mutegera kati nammwe mutulage ku accountability zammwe, tumanye obusobozi bwammwe oba musobola okukola ki okukwata obulungi ensimbi eziba ziyingidde mu bibiina byammwe, era ekirage nti munnange n'eggwanga musobola olitwala mu maaso. Ekyo nno kikulu kuba NUP emaze ebbanga nga ssente bazistopinga, newankubadde era mu bumenyi bw'amateeka ne tekigirobedde, tekigiganye kubeera nga yo esetula ebigere egenda mu maaso. Kino nno kiruma nti omuntu gwe wajjako toddamu kuyimba n'oyagala obeeraawo ng'omutaddaawo tayingiza. Bizinesi ze zonna n'ozisanyalaza n'asigala ku kibiina, n'ekibiina nakyo n'okiyingirira ne mutuuka n'okuweebuuka
ebitibwa ne bibavaako nti Nobert Mao ngenda kujja nfukamire nvuname maaso ga Bobi Wine waakiri nja kwejjako ebitibwa nvuname ku kitebe kyabwe mujje mu iPod oli takunyega ne kisitula mwami Museveni ng'ali kololo mbu munyiivu nnyo olwa NUP obuteetabaamu bwe bateyeetabyemu tejjiranga ddala oli akugamba saagala bukyanga jambe obufuzi takuliiko tayagala na kumanya ate omugamba nti tojjiranga ddala zino ziba ntondo ebyaddala oba otondo wadde ng'oli akusinze kakati bino byonna nga bikyagenda mu maaso Bobi Wine agambye nti nkimanyi beebuuza kino kituusewo kitye ekitebe kino ne mwongere okwebuuza naffe tubategeeze nti bye muli mu kwebuuza nti kati bazzaako ki North ne bweba North bagenda kukisaawa agambye mugira munoonyereza nemmwe kye muba mumanya tujja kukiggulawo sabo tuwa akatambi ako. The NUP regional headquarter for Northern Uganda. Tumanyi kati bagenda gezaako okunoonyereza eriruddawa eri Arua, eri Gulu, Mbale, Karamoja, Abimu, Lira, Kitugumwa tugenda kigulawo. Ekinkati bagambira ekino nkibagamba tugenda kugiggulawo ate nga ajja giggulawo ekyenjawulo nti kiyinza obutakanga kubanga tukimanyidde binaabikolanga kati buno abunafuyiza gwe abadde ali eyo buno abunafuyiza kati nsonga nnafu wano we tugambira nti singa ensi ebadde nnungi amazima tuve mu kusaaga naki eggwanga lyetaaga omuntu ng'ono yeegomba bye yeegomba ayagala abituukirize nti bw'omukwasa eggwanga amaze okulaga nti ne ku ekitono basobola okuteekawo ekyamaanyi kuba ekitebe kya NUP okiraba kimu kyokka singa NRM ekwata ssente nti kukizimba basobola okukizimbira obuwumbi nga 64 osobola okulya nga bagamba NRM ekizimbe ekimaliddemu obuwumbi 64 ebyaddala kwega bo baliwo kujja baata kwonoona kuba munnange si be bazisasula ffe tuzisasula bo ne beeyagala bweyagazi so nawo tuveewo bwe tubanga tuvuddeyo bannange muyogeeyoge mukulike gavumenti evuddeyo ne tutegeeza nti kakati eddagala lya kansa weeriri era eddagala lya diabetes yeki sukaali nalyo weeriri naye abagamba bano be bamu kubaleeta emmese eza miliyoni 4 buli mmese nga ya miliyoni 4 emmese emu bagigulanga miliyoni 4 mbu ziva bweru covid wali ogezeko ne wagala eddagala lya covid lirino bebamu beba abatudde awo mbalaba soko tuwe emboozi eyo. From our traditions, they have actually found a cure for diabetes, complete cure. They found a cure for cancer. There is also a cure for malaria. So therefore, your country will, you the scientists, please wake up and dig more into our heritage, into
the practices of your parents, they are all scientifically based. Amazima matofu gali nti kino bwe kibeera kituufu kirungi ebyaddala kuba ensi ziri mu kutoba na kukola ddagala lya kansa. Amawanga gali mu kutoba n'ekizibu kya kansa. Kansa talya wano wokka, kansa ali ensi yonna, ate ayongedde okukyaka. Bwe kiba nga Uganda mutuuse ku kkula lino muyogeeyoge. Bwe kibeera nga sukaali mwe muli kati nga muli kuleva erangirira nti mulina eddagala muyogeeyoge. Ne bwe kibanga mulimu kiki towulidde mwami Museveni ng'ayogera kati oseka ki kakati Uganda kasita Matia Kasaija yatugamba nti guno omwaka emirimu gigenda kubeerawo nti kyannaku nnyo bannayuganda bagenda kubeera n'emirimu ekisinga omuluma nga tebasobola nagimalawo. Ate obuzibu bujja okubeera nga ate bayita abantu ab'ebweru bajje bakole emirimu. Kati bwe kiba bwe kiti Uganda egenda kubeera ngagga etya, ate kakati ffe tusoose okukola eddagala lino obwavu bugenda tuvaawa, kansa asumbuwa nsi yonna. Kino kirungi bwe kiba kituukiddwako. Kansa ndwadde mbi, sukaali bannange sukaali Mukama ataasanga bannayo omuntu ono atafuna sukaali. Newe wao gavumenti egamba bino ebimaze obweraliikirivu buveewo. Nempulidde kasita mpulidde bannassaayansi abo neziramu neŋŋamba tabanga ayagala basoosowaza olw'ensonga nti abasomesa ba arts nabo bataddewo embeera abagambe tagenda bawa ssente mukolereko mwoyo gwa ggwanga. Muyogeeyoge ago ge gaveeyo, naye ffe okubajjukiza si kizibu kyaffe. Bennyini ababadde batudde awo ojja kudzaako katini nnyo akatambi ako. Ababadde batudde awo be bamu abayimirirawo ne basanyuka nnyo. Omukyala wuuyo kakati mutuwe ne mukana akaddako aka satellite. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'E11 omwaka 2022 Uganda yabugaana essanyu oluvannyuma lw'okusindika satellite mu bwengula. Ne batutegeeza ebirungi byegenda okubeera ng'ekola. Lugenza okutuuka olunaku olwaleero nga satellite eno yavaako dda. Teyavaako kubanga yalemererwa, yavaako kubanga Uganda teyasobola kusasula nsimbi, yakolayo omwaka gumu gwokka. Bino byonna tubituukako olunaku olwaleero nga Uganda emaze okukakasa nti esajja kudde mu by'ennyonyi. Bwetegeezezza nti bayinginiya abakugu okuva mu Uganda bagenda kuddaabiriza eyabbaasi yaffe, bagenda kubeera nga baddaabiriza ennyonyi yaffe. Tetuddamu kukaaba mbu simanya ate twegayirira abazungu, simanya sipeeya wa bbeeyi. Abaana bannayuganda ennyonyi bamaze okubeera nga bakakasa bagenda kubeera nga bagikola. Kaakati abo abaali mu eyo enteekateeka eyayonooneka etaakolayo yadde okumala omwaka eya satellite, omulabye Monica Musenero n'awaga tumaze okusindika baali bagita Parosat 1 gye twasindika waggulu eyo, teyamalayo mwaka. Kakati katusabe eddagala lino lye batugambye erya kansa nga bw'omulaba awo musanyufu muzibu akubye ne mu ngalo luli katona buuke katusabe okategedde kati ako ka satellite
kali wali wabadde ako akateka ddagala erirabise katusabe lireme kubulira ddala kubanga bayinza okukoma mu kulyogerako awo nga satellite nalabe mwami Museveni ekkolo wali erweza ku electoral commission asaba ekifaananyi kya satellite neyo girawa gye yabadde asabirako yagulibwa Amini gwatayagala eyiye ne bw'osaba kati ekifaananyi kya satellite anti yayonooneka in fact yafa kati Amini gye tuyinawo yawali empooma yeriko ssebo zino zonna zi UBC na biki gwatayagala emu yagikuba Amini yagula ezi yagula gye yatwala ewaabwe endala n'agiwa Buganda wano kati edo ye yasigalawo eri baagikuba nga bajja tuveewo awo kale tuveewo tweyongereyo ekkuba likwatiridde akawungeezi k'olunaku olwaleero nga Bobi Wine ava Mbalala anaye omusajja ayagalwa mwe tufune akatambi kano mu ddakiika ng'emu wangi gye yayise okay tusooke tulabe gye yayise omanyi tulabye bulabi nga atuuse Mbalala mu ttawuni naye katulabeko wa gye yayise ekinnyumira okimanyi abasirikale be baamuwa tobuuza kibuuzo bosi tulagawa tobuuza kibuuzo ogw'omukisa togulina oyina omukulu bw'afuluma n'abagaa kati tugenda mulina kulinnya mmotoka ne mugoberera bw'atukaatuka naga kati tulaga eno in fact abagamba mwe mulina kugoberera mugoberere kitegedde tabagamba mwe mulina kugoberera bugoberezi kati mu kino kyonna butamanya programu ze zibazize si zammwe mwe muliwo kukuuma kati oba abatwala mu Luweera oba abatwala kapiri byongo mwogwa mmwe kuvuga bwayimirira nga muyimirira kakati eryo lyekkubo lyayiseemu teri bantu teri ki bayiseeyo munda okukakasa nti batuuka bulungi nga tewali ategedde katono nnyo tufune ku sawundi wa katambi ako daba gye bayise eyo mu nsozi mu bukubukuba eyo gyayagadde okuyita okusobola obutasasamaza n'abantu kubeera nga bajja bayiike ekigendererwa kye kireme kutuukirira kubajjukira atisa ababaka buli omu n'agenda bibye nga bo bamanyi omukulu agenda kubayitiramu mu manifesto gye banaasomera eggwanga awamu n'okujjukira omugenzi Mama Jole Mugisha ndowooza olabye ekkubo abadde akutte eno nabo baweta buwesi tebalina kubuuza boosi gy'agenda gye tulaga ogwawe kakasa nti tafuna buzibu just no ne bwe bafuna obuzibu omulimu gwabwe protectinga yesi balala balina okukakasa nti gwe baba kwasa okukuuma ali safe mwe abasigadde boyine bwe mufa simanyi ddirwe boogera ne benyumiza so kale byebyo bwe tuba nga tuvuddeko awo waliwo obubaka bwa Bobi Wine bwe yabadde awo babadde bayingidde Mbalala bwe yabadde anominate nga amaze okunominatingibwa
nga agamba mwami Museveni toyagala wuliriza abavubuka kituufu ne wuliriza bakulu bwanno nga Kayindo Otafiire bawulirize jagala tufune ebigambo bino then tujje n'ebya General Kayindo Otafiire. Museveni, I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bushwa comrade General Kayindo Otafiire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. Kale, ndowooza tuwere ddala ne Kayindo Otafiire. Bannayuganda ebigambo bino ebya Kayindo Otafiire bigatte ku bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oggyemu ekyokuyiga. Si buli kimu nti tugenda kibagamba ne muwulire. Yes. Matikkira g'emyaka 29 aga ssettendekero wa Kampala International University Kansanga, Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Otafiire agugumbudde abavubuka abasazeewo okufuuka kyesirikidde ku bigenda maaso mu ggwanga n'alabula nti gye bujja bajja kwejjusa lwaki baasiriikirira ebikyamu. Young people, I want to challenge you that you should support those of us who still stand up and say no. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. Munansiko General Kayindo Otafiire akyomedde abakulembeze abenyigira mu buli bw'enguzi ate olumala ne babutendereza nga bwe beewaana saako okubuzaabuza abantu nti babba nabo ne babawaako. Bannanga abatandi alya ne bannalwengo nibye. And the president has heard your cries. Era president awuliriza okusaba kwammwe. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Nobody wants the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You still retain your share with us one, and then you say you stand on our behalf. Otafiire agamba nti kyennyamiza okulaba nga balwanira bwereere mu nsiko kubanga ebyabalwanya byonna bivulungiddwa mu ttaka era n'alabula bannayuganda nti singa tebeebeereramu batuusa okufa obwavu. Poverty of philosophy. The philosophy that is besettled our region. General Kayindo Otafiire ono asazeewo okufuuka nnamwatulira era yeewuunyezza bannayuganda be balimbalimba ate nabo ne bakkiriza kubanga kati abakulembeze tebakyagoberera mateeka wabula bafugisa mateeka. You glorify iniquity. You don't want to stand up and tell us, those of us who are in the leadership, that you deserve better. Baabayizi abasubye mu 19 be batikkiddwa oluvannyuma lw'okukuba emisomo gyabwe. Jeno ayina ekigambo kyakozesezza nti ebintu ebimu kati biyita mu mateeka ne batuvuluga ne batujolonga naye nga biyise mu mateeka. So gwe wenna ali eyo bano abakulu bagezi bagenda kukozesa amateeka
bayisewo bye baagala nga batuufu newankubadde bagenda kukozesa amateeka bayisewo bye baagala nga batuufu mu mateeka ago ge banyodde newankubadde n'omuwere abasobola okukitegeera nti kino bakiyisizaawo ku lwa kweyagaliza okitegedde so bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza tuyiteeko katono nnyo ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Muhammad Ruswa Luwemba Muhammad Ruswa Luwemba gw'olengeraawo yaggudde dda mu bintu kibiina kya National Peasants Party ekibiina kya NRM ekyokubiri ye kyakubiri kubanga akikulembera eyakikwatidde flaga yali mukamyufu ka NRM n'avuganya kasita bamukuba mukamyufu nga bw'olaba abanuupu nti bajja eno kasita bataaba wa kaadi ne basala ne bagenda mu DF kati noono yali wa NRM ne batamuwa kaadi yazze kubwa president kale owulidde kaakati kitegeezeeyo NRM Ruswa bamuwadde okubeera ssaabakunzi ow'ekibiina kino oyinayo akagambo ka Ruswa ngamba ndaba oyinayo akagambo kamugambe siina buzibu kakati ngeno bamuwa ebittafutafu ate ye Stasha Mayanja babadde bamuyisaamu eggaali era bamunenyeza olw'okweyisa mu ngeri etyoboola ekibiina kyabwe n'agenda kulaale ayimbire mwami Museveni wano baagadde ezannya diversion kubanga bw'obanga gwe wava mu kamyufu ka NRM kati gwe okikulembera ate n'onenya Stasha Mayanja ogenda okuyimbira mwami Museveni then eno diversion mwagadde kukola mawulire lwakuba nannyini mawulire tabawaddeemu nannyini mawulire mu Uganda yekyagula tabawadde we mubadde mukoledde ebiboozi byammwe nanveiring ekizimbe mbumpimpi agamwe tegabadde mawulire bubadde bunankani tuwe Mayanja nti nga ndi ku stage nyenya akabina nkalina akabina bannange sikekaka sikambala nkalina I thank God mpozo batangazaamu akatono nze ngonda ate nyumire engoye kati wembera ku stage manyi we tuba tuyimba music obera entertaining kati nze music yandi munda kati bajagamba asunze bere no kati nze ngonda ng'omuntu kati nesanga akabina kakoze eki kasagadde nga nange simanyi so sira baraki omuntu ayinza obeera eyo akabina kange ne kamuluma okujonga ngamba nti kamuluma bulumi tebakomyeko ne bagamba sikyali president wa National Peasants Party nza yegobye kubeera nze nina obuyinza obwegoba tewala ayina buyinza bungoba kubanga bonna nga bwe bali I am there above abawagizi bange bonna bapeasants bannange buli muwagizi wange omanyi nayingira naawe NPP nkwegayiridde siddeyo kulaba ku munaku Hajati Stasha akoze atya nsereko yatugaa kijje nako obukaaya tekiddamu okweyita Hajati kigende kiyingulira eri ebiyinguliro by'amabina dai Stasha wekoze ebintu erewe bye biva mu National Peasants Party si byangu Bobi Wine n'abakuumi be waliwo ekiwandiiko ekifulumye ekiwandiiko kino nkisanze kwa Rita Kaggwa njagala kubeera nga tukiyitamu ebimu ku ebyo bye njagala okubeera nga nkunokolerayo Eddi Mutwe Nowa Mutwe Akirewo Kivumbi Wakabi Simaati n'abalala okusinziira ku kye tufunye
oba kye tulabyeko sofa bagamba nti bano bakuyimbulwa naye okuyimbulwa kwabwe kuyina kubeerawo 2026 ng'akalulu kawedde olw'ensonga mbu baagala aba SFC bakomando be baawa Bobi Wine be baba bakola omulimo guno okutuuka nga kampeyini ziwedde. Kakati kino bwe kiba kituufu era eggwanga likyuke kubanga bw'obanga okwata omuntu nga weetaaga just kunoonyayo kisango abeereko mukomero musoke mumalirize bye mwagala n'ensonga lwaki bajja abaana ku Bobi Wine nti ba foot soldier si be baba bakuuma. Bobi Wine teyeetaaga nnyo obukuumi buli awo kuba mweri kampeyini era abaana baamubeererawo. Abaana bano balina engeri gye bawuliza Bobi Wine ng'ajjudde nga waali balina ekintu kye bakola ng'atuuse mu kitundu ekitali kya bulijjo nga kireetera omulabi okusanyuka kifaananyi ekirungi n'ebirala. Kakino baayagadde bakimuggyeko kyovala leero batufulumiza ripooti nga zino. Bajja kuvaayo 2026 lerererere n'ebirala basobola obbajjayo 2026 kubanga tulina Machete agenda myaka 6 ng'ali mu kkomera basobola just kyetusigazza yessaala yokka baganda baffe batuuka akaseera baveeyo naye ensonga yessaala ebangako weekoma si kyo gamba nti kyekyo. Kale bwe tuba nga tuvuddeko awo waliwo emboozi ya Geoffrey Rutaya nayo katugiyiseemu tusooke tufune emboozi eno. My name is Nambasya Milan Rutaya. I'm 17 years old. Hello everyone. My name is Nambasya Milan Rutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Rutaya. My mother is called Naisisiji. Abanjugo Manyinga, nice and lovely. Chingese wano lunaku lwaleero kulema video okuja mu media. Zizenga your last option nga option yokayuka jensigaza because we have tried everything chomanyi chomuntu chosobola ogezaako nzire kusomero kigaanyi. Right now ndi mu senior 4 naye sinaba kudda kusomero. Ensonga ennemeseza okudda kusomero sinti oba njagala requirements sinti oba pocket money wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yasome era nga bajja mu media kubanga naye waliwo back then when nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala kuno n'alinnya lya tata wange kubanga kimanyi alina balabirira alina abaana abalala alina family endala tamwogerera bubi tajjayo mazima nga bwe kiri. Nange ekindese wano si kumuvuula nzeze wange nengeerire tata wange bambi sandyagadde butakula bino bibuuzo ndi mu senior 4 kale ebirala bireme naye school fees si mungi. Nze ne mama wange tuzunze ku makooti tukubya amasimu tuyize mbe tumanya bayinza okutuukako nkukubidde ngezeza kufuna amasimu g'abantu kukubu bandi bonna nkukubire kasitoli eddoboozi nga lyange ng'ojjako naye bambi nkwegeeridde nalina omutasobola okuntu waba yenga omuntu bakatabulabye information eri mu eno video mukimumpeereko nsaba ku school fees. Nze personal needs ng'omuntu byakusomera pocket money byo nabivaako kyenjagala saawa zino kyennuubirirwa kufuna mpapula nange neegaseko ng'omuntu mu future naye bambi nsaba mama wange nkimanyi ino video wogirabirako ogenda kunyiika egenda kuyisa bubi kuba bino ebintu bya media sikujja kwogera personal issues zaffe mu bantu tobyagala. Wange abadde agezaako buli kimu naye wano jjojjuza abadde mulwadde nga ndaba talina kyasobola kukolawo nga ndaba era ebibuuzo nituusa obutabikola n'eŋŋamba kanzije wakiriko kuba kimanyi ne bwenkwata ino video nengimusindikira ye ng'omuntu mu inbox tasajja ne bwagiraba batalina kyagenda kukolawo naye mbadde nsaba abantu abamuli okumpi wakiriko waliwo kimuŋŋambiddeko eridde bambi nyamba kuba ndaba bino ebintu byezzeemu nga bwe byali mu P7 kuviira ddala wansi kuviira ddala nga ntandise okusoma kuba mu P7 enzukira nalwala nnyo era ne bubuuza
gye nasomera primary gye namalira primary nze sijjukirako taamu yonna yali ewedde nga tebangobye emirundi gisukka mwena school fees naye nga bweyongezaako nempya tatange kasita ngamba nti nno halo ono Miran nga banzijjako ku ssimu yokuba nali P7 nalwala nnyo nalina stress nga mungi kana okuntikako oxygen mu wheelchair era ebibuuzo ebya PLE nabikola nva mu ddwaliro bwe ngenda ku ssomero naye era nenkola bulungi nenkola aggregates 7 kale nze nze nali disappointed kuba nali mugezi nera nga nsubira ngenda kola fu aggregates naye nenkola 7 naye ate at a certain point nenfuuka proud kubanga nabikola nva mu ddwaliro nendowooza banetanga agenda kunnenyumirizaamu oba ntwale musomero lye nali njagala eya secondary but to my surprise tewali yadde message nafuna nalowooza nti bwe naasoma obulungi nempita mu P7 nti oba onansiima oba onanjagala oba ononnenyumirizaamu era nga ndowooza nze mbirowoozo lange nga ndaba bwe nayita ogenda kuntwala mu ssomero ogenda kundaba ng'omwana ogenda y'abaana abalala bonna to my surprise nika congratulations akalaba kawebale kusoma abaana balala n'abaagwa bonna bazadde baali basanyufu ku lwabwe nze maama wange ye yaliwo ebyo byonna nembigumira naye kati nentuuka wanino secondary nzino twafuna essomero lyetusobodde anti amasomero gonna ge nali neegumba ge nali nsomerera ennyo ntuukemu saagafuna kyokka nga nayita nakola bulungi ebibuuzo byange naye era nali sigasobola lwa school fees na senti nandibadde simbonze ng'omwana sirina kintu kyona kinandisabye tuoba kino oba kiri ne bintu bingi byenneegomba nze ng'omuntu kale nga n'okubeerako nange nga nyina father weeks 2 zezibulayo zokka tutandike ebibuuzo bambi nkwegayiridde wakiri nsasulira school fees asiri bambi nzirere ku ssomero osome ayirize ebibuuzo bya sinafu kyekyokka kyenyinza okwegayira essaawa zino sinti ebirala byo sibyagala naye byo nsobola obye emboozi eno bw'oba ogiwulira baagitemye nnyo ebuuka nnyo kitegeeza bagyeditinze nnyo either nga beeditinze baggyemu ebibi ebyabadde byogeddwa ne baagala bagirongoose naye ebya family tebabidisikasinga kubanga omwami n'omukyala oba abaagalana ababiri bwe bajja ewuwo ggwe ono bw'ajja omutabaganya oba n'abaako ensonga gy'akugamba akugamba erimu interest ye emufevalinga kati ekisinga obukulu kubeera kuwuliriza n'omulala kyokka naye bwe baba nga beeyagala bayinza okuwa ensonga enkulu ne bagirekayo bw'owuliriza omwana ono kikwasa ennaku bwe kiba nga byonna byayogera bituufu kannyabo kagwanidde okugenda ku ssomero era ekyo kisobola okukatuula ku bwongo ebbanga lyonna ne kavaamu n'omuntu omubi kuba nakyo olina okukitegeera kino saagala mu nfune bubi ebiseera ebisinga abaana bwe batafuna kwagala kw'abazadde bombi n'afuna laavu ya maama abaana abo baba si bangu ne bwe kubeera kumuwasa bwe wabeerawo ensobi etuuka mu bufumbo bwe ye ekimujjira mu mutwe maama wange nga yali amalako ayinza okkumenya kuba ye yakula maama we byamugamba ng'ate amulaba ali yekka osanga nga abaana abasinga boononekera nnyo nze njagala kusaba kuba tetumanyi bwe kibeera nga kituufu ow'ekitiibwa Geoffrey Rutaya nga taweerayo mwana ono obuyambi kyendowooza nti kituufu ne tojajinga dwaki tomanyi biki byabaawo
tomanyi lwaki kuba si mwavu kulemererwa kuweera mwana we fees. N'ekirala abakyala bwe mufuna obutakkaanya n'abasajja oba yakuwasa oba teyakuwasa kiri nti muyina abaana gano mazima oba oyagala oba toyagala mwetowaze. Bannange mwetowaze akalaaca n'okwerijja bijja kulemesa ebirungi. Mumanyi nti n'omuntu asobola okukyawa omwana we olwa maama we. Bamaama kizibu naye bw'obanga onoonya ekitonde ekisinga okubeera n'omutima omubi ate era omulungi kiba kitonde kikazi. Gwe ddiro wali owulidde nti omusajja asuddewo omwana naye abakazi babasuula ne mu ttooyi babasuula kasasiro. Agasajja gabeera na mpisa mbi ziri awo guzadde ne gulekaawo gwe guzaddemu. Aye ne gaddeeyo muganne waago ze nazaala ondaba wano gwe oyina akaana kamu ze nina basatu. Tamanyi ne bwe babatwala ku ssomero. Tamanyi na mwana yazaalibwa atya nnyina ayise mu biki okubeera ng'amukuza omutuusa wekinajjembukanira oyo mwana wange mumpe mutwale baagala omulabako mu kika n'ebiringa ebyo. Ekituleese eno y'emboozi y'omwana ono. Nja kusaba mukama wange Mr. Geoffrey Rutaaya zino ensonga muyiye engeri yonna zive mu mawulire. Muyiye engeri yonna zive mu mawulire. Kubanga omwana bw'aba wuwo kuba tuyinza okwogera nga gw'oyina n'ensonga zo. Kuba omwana agambye twewuubye mu kkooti kitegeeza waliyo bato eziri emabega ffe aboogera ze tutamanyi. Bwe muba nga mwetoolodde mu makooti oyinza okuba oyina bye wakoowa naye omwana bw'abanga wuwo gezaako okulaba nga biva mu mawulire. Kyennyinza okwogera ku nsonga ezo. Mu ngeri y'emu awo nga tuvuddewo ojja tuwa katambi kano kakwejjukanyaamu gye buvuddeko awo abasirikale baagenda ne bakuba omusajja amasasi. Naye ng'ensonga ekubye omusajja ono amasasi bajja balina gwe bawerekera bino ebimotoka by'abasirikale mbu kiwerekera mukungu batuuka eyandibadde nga junction nga jamu akutte oli talina gy'alaga omusajja n'avaako n'amukuba amasasi. Ne bamala omukuba amasasi ne bamulekaawo ne balinnya emmotoka ne bayitamu ne bagenda. Omwogezi wa poliisi yagamba bagenda kunoonyereza musajja waabwe bamukwate byakomaawo. Tuwe ku mboozi eyo. Okay? Okay. Emboozi y'amasasi. Omusajja gwe baakubira mu round about ndowooza oba gye twatandise nayo bwe mba seerabidde. Katambi kano kajjayo abantu bangi ne bakoogerako. Ne leero ekomyewo lwa nsonga okuva we bagamba okukwata eyakuba omusajja ono amasasi n'okutuuka olweyo tetumanyi tebiddanga naye omwana w'abandi yaziikibwa mbu ne bamuwaayo n'obusente baawaayo famire obusente egenda omuziika. Twekatambi ekikankabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwaleero omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu
bwasasire dereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 406C esasa erimugiddewo mu budde. Enjege eno ebadde masanganzi oluguudo lwa Ssezibwa we lugatira ku Kintu Road okumpi ne wooteeri ya Sheraton ko ne wankakyayingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Wetuukidde mu kifo kino ng'omulambo gw'omugenzi tegunnaggyibwa mu mmotoka kyokka nga poliisi ekifo kyonna ekyebulunguluza olukomera okutangira abayinza okutataganya okunoonyereza kwayo. Omu ku babaddewo ngono mugoba wa bodaboda atugambye nti bino byonna okuggwawo kiddidde abasirikale bano ababadde batambulira ku kabangali okusaba omugoba w'emmotoka eno kakkana omugenzi okubawa ekyanya bayitewo kyokka baluddewo omusirikale omu n'ava ku mmotoka eno kabangali n'amukuba essasi erimutiddewo. Owulira emboozi bavudde gye bavudde bakuba ebigombe byabwe ebyo eby'ekisiru nti owaayo vaayo talina gy'alaga ne bamugamba vaayo ne weebuuza ono amukubye essasi obusungu abugyewa abadde adduka alagawa. So emboozi eyo yakwata nnyo abantu omugamba leero ekomyewo lwa nsonga nti ne we butuukidde olunaku olwaleero omusirikale takwatibwanga, poliisi tejjanga tuwa ripooti ki ekyasembayo, tuli awo. Kale nzikiriza nawe toveewo, njagala tuggalewo n'ebigambo bino bya mukulembeze wa NUP Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu gwe tugenda okubeera nga tusembyayo bigambo bikulu nnyo, nja kusaba obiwa amatu. Mbadde Sajime Morgan Kulenzi buterevu nnyo abaddeko, Abe ku Mapeesa abaddeyo okubeera nga tukuweereza. Mukama Katonda abankuumire tugende mu maaso n'okubeera nga tusubscribinga video gimpeere like katusembeyo akatambi kano. Tusobola kulemwa, tulina okufuna eddembe lyaffe waakiri tufe tuwanire eddembe lyaffe. Lwaleero nga tugenda mu eno campaign nga teyo ekulaga nti eyinza n'okubeera ey'obulabe okusinga campaign eyo gye twayitamu mu 2021. Njagala okubategeeza nti ngenda kuba nga neesigameko mmwe okusinga bwe nabeesigamako ebiseera byayita. Ndagezesa emyoyo gyaffe, kigenda gezesa buli kintu kyonna tetukkiririzaamu. Naye njagala okubategeeza baganda bange temirembe tegijjangako nga myangu. Nedda bajjajjaffe balwanirira independence y'ensi eno emyaka 62 egiyise. Bazadde baffe bakitaffe ne bannyaffe balwanirira kye baali bayita nti kwe kwenunula emyaka 40 egiyise. Baganda baffe mu generation yaffe ku mugigi gwaffe guno gwennyini bayiwa omusaayi gwabwe ku lwa struggle eno, baawambibwa bali mu makomera ku lwa struggle eno, bangi baabuzibwawo tebalina yadde n'amalaalo ku lwa struggle eno. Mbasaba tubatwalire ku mitwe gyaffe ne ku mitima gyaffe ku lwe tusimbula okugenda okusinkana bannayuganda. Njagala okubasaba baganda bange nti obugumu bwe bumu, n'empisa ze zimu, n'obukkakkamu bwe bumu bwe tutambudde nabo okuva 2017. Obwo bugumu bwe tuba tutambula nabo olwaleero, bwe tuba tutambula nabo kampeyini eno yonna yonna. Njagala n'okubategeeza baganda bange nti mu kampeyini eno bafusoja mwenna, baganda bange mwenna, mweno kampeyini omulimu gwammwe tegugenda kubeera gwa kunkuuma. Omulimu gwammwe njagala gubeere gwa kwekuuma, gubeere gwa kuuma bannammwe, gwa kuumagana na gwa kuuma bannayuganda abo abagenda okujja otuwuliriza mu buli kyalo na buli lwale gye tugendako. Mumekinge sure tewali bulabe bwonna bwonna bubatuukako. Njagala okubasaba baganda bange mubeere solidi nnyo
ate mubeere soba nnyo. Njagala musimbule ewaka nga tugenda okutabaala eggwanga. Njagala mugende nga musuubira ekirungi ekisinga naye ate nga mwetegekedde ekibi ekisembayo. Njagala mukulembeze Katonda kubanga tetuli ku maanyi gaffe, tetuli ku magezi gaffe, wabula tuli ku magezi amaanyi ga Katonda. Njagala mumanye baganda bange tikikulu nnyo okuba abeegendereza, mubeere beegendereza nnyo naye temulaga kutya kuba omulabe waffe ayagala nnyo okutuwanguza okutya. Basaba mubeere bagumu. Okusingira ddala teno nsonga nkulu nnyo, mbasaba baganda bange mwenna be tugenda okutambula nabo mutwale obudde oku understanding. Njagala mumanye kiki kyetulwanirira. Njagala mutwale obudde mumanye kiki ekitukozesa risk eno. Njagala mumanye kiki kyetulwanirira baganda bange. Tulwanirira ensi esinga eno, tulwanirira eddembe lyaffe, tulwanirira buli munnayuganda, tetulwanirira ffe fekka. Tulwanirira abalimi, tulwanirira ababodaboda, tulwanirira abaana abo abato abasomye naye nga tebalina mirimu, tulwanirira abaana ba ghetto abo be bakozesa ku buswazi nga babajjako ebiseera byabwe eby'omumaaso, tulwanirira abaana abo abato be tuzadde ne be tutanazaala naye nga tebamanyi kiddako, nga maama bwagambye tulwanirira abaana ab'obuwala nga tebalina hope. Ng'omwana mugezi naye talina yadde chance egenda mu ssomero. Abo be tulwanirira, ekyo kye tulwanirira. Tulwanirira ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Njagala mumanye baganda bange mwenna abali wano tinaabo abapoliisi be mulaba tubalwanirira. Tulwanirira abo abasirikale abapoliisi n'aba UPDF abo abatumirwa okubakuba emiggo, okubatulugunya kubanga muli mu kulwanirira ebiseera by'abaana baabwe eby'omu maaso. Abo ababakuba kibooko ne babakuba ne tiyagaasi ne babatulugunya ne babamenya amagulu naye ate ng'alina okuddayo mu unipooti asange ng'abaana be tebaalidde, asange ng'omukyala we yazadde naye talina kyakulya nga school fees teriiwo. Abo tubalwanirira era mbasaba baganda bange, mbasaba baana ba maama abo abasirikale temubalaba nga balabe bammwe kubanga nabo baagala enkyukakyuka era nabo muli nkakasa bagamba nti singa olunaku lutya ne wabaawo enkyukakyuka. Tulwana okutereza embeera era nga tulina essuubi. Singa tuwangula ne tutuuka mu Uganda empya tugenda kubeera n'eddembe lyaffe olubeerera era tebiriddamu kubeera bwe biti nate, temuliddamu kuboyaana nate, temuliddamu kuwambibwa nate, temuliddamu kunyigirizibwa nate. Olunaku olupya luliba lukyuse, tuliba tutuuse mu Uganda empya. Naye ate era njagala okubategeeza eky'omukisa omubi baganda bange ti singa tetuwangula, singa tetutuuka gye twagala kutuuka, tewali muntu singa tetutuuka gye twagala kutuuka teri agenda kukkiriza titwakola buli kye twali tusobola. Tebagenda tukkiririzaamu, tebagenda kukkiriza titwawaayo buli ka inch ak'amaanyi ke twasobola, tebagenda kukkiriza nti twakola buli kye tusobola. N'olw'ensonga eyo baganda bange tetusobola kulemwa, tulina okufuna eddembe lyaffe, waakiri tufe tulwana n'eddembe lyaffe.